Abasirikale lukaaga mwenda abadde basomesebwa engeri y'okukuuma obutebenkevu mu Kampala kiyite KMP Region Basic Security Management Course bafulumiziddwa. Bamaze emyezi 3 nga batendekebwa okuva mu January w'omwaka guno nga bafulumiziddwa myuka Ssaabaduumizi wa Poliisi Brigadier Sabit Mzeyi. Ekigo ku kirebe kya poliisi y'oku mazzi nga abanguddwa bali ku madaala ga poliisi ag'enjawulo. Alabudde abasirikale ku bulwadde bwa siriimu ne Hepatitis B. There is a very serious problem of hepatitis. Hepatitis has a vaccine. So it's important that commanders and leaders at all levels make sure that people are checked. Yadumira poliisi mu Kampala n'emirano Frank Mwesigwa agambye nti okutendekebwa kuno kugenda kuyamba abasirikale okwanganga ebisoomooza bye babadde basiŋŋaana naddala engeri y'okukwatamu abeekalakaasi. We must graduate from the basic principles of an ordinary police officer to the principles of a specialized highly counter-terror and public order management. This component addressing this the training those two areas so that really we are able to defend ourselves because the policing landscape is changing. The threats are changing. It's no longer chicken thieves that we are. Ate abasiraamu ab'ekiwayi kya Hijja Safiye Nakasero bagambye nti bagenda kwongera okuggula emisango abadde Ssaabaduumizi wa Poliisi General Kale Kayihura olwa lipoota gye yakoze gye bagamba nti yakibogwe. I really want to apologize for the reasonable I stepped on. Please, I'm sorry. What I meant was for the good. Ensonga z'abasiraamu nnene si za kwetonda bwetonzi. Singa okwetonda kwe kwabadde kutwaliramu n'abasiraamu ekisooka kya byonna yandibadde atulaga baani ababadde batta abasiraamu. Byogedde omwogezi w'ekiwayi kino Sheikh Kifampa Siraje Nsambo nga bagamba nti alipoota teyabadde nambulukufu kimala naddala misango gy'abasiraamu abazze battibwa abasoba mu 10. Kayihura yali asobodde okumatiza ensi nti abasiraamu kye kizibu ky'eggwanga era nga buli kintu kyonna asobola okikasukira abasiraamu okubeera nti tasobola kuwa lipooti. Basinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire ku ofiisi z'omuzikiti gw'e Nakasero. Yombako omukyala akiikira ebizinga by'ebuvuma yeegasse ku kibiina ky'abakyala n'ababaka abalala abazzi bavumirira ebigambo by'omubaka Onesimus Namasiko eyogera nga bwe kiri ekirungi okuba abakyala. Yavaayo yamanye ekyamuliko n'agamba abantu nti omukyala tukube bukubi n'agamba era yeetaaga okubamu nko. Nantuma abadde ayogera eri abantu ku mwalo gw'e Namatale mu ggombolola y'Ebwema nga disitulikiti y'Ebuvuma ekoze olunaku lw'abakyala n'alaga okunyolwa olw'abasajja mu bizinga by'Ebuvuma bagambye nti basusse okuwasa abakazi batasobola kulabirira bulungi. Okuwangana ekitiibwa tekitegeeza nti omukyala agenda olinyirirani omwami mukolere by'olina okukola ng'omukyala by'alina okukola ki n'omwami atwala obuvunaanyizibwa bwe. Naye bw'osomesa omwana omuwala oba osomesezza eggwanga kubayo bannakazadde baaki b'eggwanga. Ekitongole kiyamba abaana abato abazaalibwa nga balina obuzibu ku mutima ekya Kaparaga Heart Foundation nga kino kirina abaana abasoma 50 abeetaaga obuyambi okulongoosebwa kisabye bannayuganda okubakwasizaako. Bino babyogeredde mu lukungaana w'abannamuli mwe baweeredde omwana Nabbaale Zulfa ensimbi ez'okumulabirira ebbanga ly'anaamala mu ggwanga lya India ng'alongoosebwa. Kubanga ffe mu foundation yaffe tetulinamu bagagga wabula omuntu alina ebibiri alina ebitaano yabituwa ne tukuŋŋaanya wamu ne tusobola okulaba nga tuweza ekyo kye tusobodde okuwaayo kye tuwaayo olunaku olwaleero. Nemwe mbeebaza n'okuba n'omutima ogwo Mukama agubakuumire kubanga sinanga egyo nnyinza kubeebaza wabula Mukama okubabalizamu ekyo kye muwadde ensawo zammwe zisobole okukola kigaziwa kubanga nga Nabbaale nange essubi lyalikoze eki. Ate yali minisita w'abalema n'abakadde Sulaiman Madada awadde abavubuka abamaliriza okusoma diguli mu yunivasite amagezi benyigire mu bulimi n'obulunzi nga kino kye kijja okubawonya okutambula ku nguudo nga banoonya emirimu. Abantu bw'ogamba nti bagala kukyusa bya bulimi tubikyuse practically so si kubyogerako bisigale muki mu bitabo. Madada abadde ku Bukolooto Cultural Village wakwasizza abavubuka 8 abatikkiddwa diguli ez'enjawulo.